Alright, tukwaniriza gwena omulabi waffe ali ku Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile. Nate tuba tuyingiddewo okubeera nga tutunuulira ensonga ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Olwaleero nno ndi ne munnange bwe tukola omulimu gwe gumu tugenda kubeera nga tutunuulira ku nsonga ezigenda maaso oboolyawo mu Paalamenti mu babaka ezibadde kasasiro zirobanganya abantu okuvira ddala ku mubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala gye buvuddeko yavaayo n'aleeta ekiteeso oba ekirowoozo kye ng'ayagala leader of opposition abeere nga alondebwa ababaka abo ababeera mu Paalamenti nga bayingirirayo ku ludda oluvuganya oba mu bibiina ebyenjawulo ebitali ekitali kya NRM. Bangi bakyogerako ekintu ekyo, bangi ne bamulabanga eyalidde, bangi ne bamulabanga munnanfuusi. Awo nno we twagala okutandikira ne munnange ono kasooka tweyanjulire n'oluvannyuma tusimbule embalaasi. Sebo bwoza ku balabi baffe. Mulabi wa Magala TV nkulamusizzaako nnyo amannya n'eddoboozi Paul Kakande Nakibogo ow'ensonga. Kokatukeerabira. Nakibogo ow'ensonga eyadduka mu kalulu. Siddukanko mu kalulu ssebo. Wakola otya? Mao yanyima tiketi ya DP atasaagala kulya bigambo byange nagamba nzira ku DP atolabe nga nzunga. Oba toli munnakibiina mujjuvu? Naye ndi munnamawulire. Kati siri munnabyabufuzi ssebo ebyobufuzi byaggo. It's fine. Okay, awo tujja kuddawo mu show ezinaddako tutunulewo nawo obuzibu bwavaawa gwewayita saanidde oba ekibiina kirimu obusosoze bwe kati akakiiko ne kamumma kaadi y'ekibiina. Tekalina gwe kasimbyewo ekiboga ekyo nabyo kyongereko. Tekasimbawo yadde omuntu. Bannakiboga nno kabakola bubi. So nga bwe nagambye ensonga gye tugenda okutunuulira olwaleero eya omubaka wa Bukoto Central Richard Sebamala. Ensonga gye yaleeta ku fulo ya Paalamenti. Excuse me. Ensonga ayagala bonna babaka abali mu Paalamenti nga tebayingiriddeyo ku kaadi ya NRM beerondere leader of opposition. Ensonga teyaleetebwa Sebamala, yaleetebwa omubaka bamuyita Namara. N'agirera n'agiwa amaanyi. So okuba kisookera ddala twandisoose ne tubuuza waliwo ebyetaagisa okutereeza mu tteeka erirungamya okulondebwa kwa leader of opposition oba nedda. Etteeka erirungamya okulondebwa kwa leader of opposition ligamba nti omubaka ekibiina ekinaasinga ababaka abangi ludda oluvuganya kinaavangayo ne kireeta omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Paalamenti. Etteeka we liri liwandiike. Abantu abasinga balowooza nti leader of opposition yakulira oludda oluvuganya lwonna mu ggwanga. Nedda, akulira oluvuganya mu Paalamenti. So n'olwekyo omubaka Richard Sebamala nyongera omwebaza era neebaza abantu b'e Bukoto. Mwali bagezi nnyo okulonda omuntu nga Sebamala. Ekisooka muntu mugezi mukiise mulungi. Ate muntu eyeekenneenya ensonga tamala gapapira nsonga. Ebbanga lyonna lye mulabidde si ye muntu apapira ensonga. Ekintu bw'aba yakireese oba kiwagira amala kirowoozaako n'okukyebuuzaako. So ombuuzizza nti omubaka Sebamala ensonga gye yaleeta njogerako ki? Nga nze nga munnamawulire ensonga gy'awagira ebayamba bo nga bo ng'abali mu kuludda oluvuganya. Ekisookera ddala ebayamba etya. Tulina obuzibu abantu naffe abantu ba bulijjo nti tetwagala waliwo ebintu byetutwagala
tukwateko kibeeranga eriggwanga likufumise oba obwongo okugamba nti nandirijjemu naye nga toyagala ddijjamu so ate bw'omala oddijjamu n'okola ki n'ofuna emirembe kati mbaka Sebamala ekyo kyenda bakyali mu kukola bali kuliggwa obudde buno nti singa balirongoosa oba senga ofuna obuvune baba senga ffe tuli basabyi ba kapiira senga oba osamba n'ofuna injale bwe babeera bakunyiga oba owulira obulumi naye bw'omala okuwona injale yo ate otegeera nti omujjanjabi yali ankola kirungi kati omubaka Sebamala kyaliko okugezaako okujjanjaba etteeka buli luvannyuma lwa myaka 10 wabeerawo okulongoosa mu mateeka kubanga amateeka gakola ki gakyuka okusinziira ku mbeera eriwo era mu nsi yonna amateeka galongoosebwa muleeta ettooka mu myaka gino nga mulowooza lirisinga okuba obulungi after sometimes newesanga ng'etteeka lyetaaga okulongoosaamu amateeka gonna geetaaga okulongoosaamu mu budde buno golowooza ki ekireetera okubeera ng'etteeka lyo lirongoosebwamu ku bbanga lyonna lyerimazeewo omubaka Sebamala yakuwa ensonga 3 yajja n'akugamba nti ensonga esooka oludda oluvuganya erubanga lwe singa omuntu omu atali member wa parliament avaayo n'alonda agenda okukulira oludda oluvuganya mu parliament bo bali abalala the minority parties oba oziwadde omukisa kubeera represented mu kusalawo okwo kubanga tuli mu parliament ey'ebibiina ebyenjawulo yatukiririza mu democracy bw'oba ogamba nti nzikiririza mu democracy bo bali banno booli nabo ku ludda lwe lumu oba okkiriza okuwulira ensonga zaine wankubadde gwe abakulira ku kyalo etubeera nga tulinako abakatuliki abalokole abaprotestant n'abasiraamu ne twesanga nga abasiraamu be batusinza obungi abasiraamu badda wali ne balonda imaamu nti yabatukulembera awatali kuwuliriza nsonga zaffe abakatuliki abatono kiba kya bwenkanya ng'olaba kiba kya bwenkanya tekiba kya bwenkanya kakati ekyo kyekiri mu tteeka naye twagala okutunuulira otugambe wali nti waliwo embeera ereetera oba gye twandigambye nti okusinziira ku mbeera gye tulimu twetaaga tukyuse mu lino etteeka Richard Sebamala olowooza mbeera ki eyo gy'agamba nti nno ebanyigiriza okusinziira ntegeera bulungi etteeka balikola nga bakuba tooki njagala okuwa ekizampo ekibiina leero ekikulembera oludda oluvuganya yenoopu senga bukyenkya nga PPF eresa ababaka abenkanankana n'abannoobwa ani analonda akolera oludda oluvuganya ebibiina ebyo bigenda mu kalulwawo anti mu tteeka tekiriimu ku ssaawa zino mu tteeka tekiriimu singa kijja bwe kityawo nsuubira anti gweosuubira naye amateeka tegakola nti tebagasuubira tusuubira nti awo ekirowoozo kya Richard Sebamala we kyandijjidde ate tekisobola bw'oba ovumu kubanga obudde bunene etteeka likugamba ekibi leader of opposition anaavanga mu kibiina ekisinza ababaka ku ludda olukola ki era etteeka eyo tebaalikola oluvuganya tebaalikola ng'olwedde baalikola emyaka egiyiseeko FDC yaliko nga kulira oluvuganya emirundi egy'enjawulo naye kati essaawa zino ensonga yo oba ogyekengedde olina ddikola kati bw'onoolikola bw'onoomala obbafuna nti olikola ogenda sanga obuzibu bungi obudde buno kigenda tuyamba we tulikolera anti weteekerateekerera olwo biseera by'emu maaso n'ekirala etteeka oliyisa leero terikola leero okujjako nga mutaddemu akawaayiro nti etteeka eryo ligenda tutandikirawo okukola naye okusinziira ku mateeka agaliwo etteeka bw'oliyisa leero likola ku paalamenti ebeddako kati yenteekateeka eno omuntu alabira ewala byakola ate tojja tuuka wali omaze okulonda ababaka 3 n'oli alina 3 ate otandika ofigitinga kino lowooza tekigendererwamu kunafuya ludda luvuganya tekigenda kulukkakkanya oba
oludda oluvuganya okulujja kw'obuyinza bwali abaagala okwena ate kitya bwe kiba nga okusinziira ku byobufuzi gye bitambulamu ne mu paalamenti tuzze tubiraba nze mu ndaba n'obululu obubeera mu paalamenti nga bwavaawo mpitewo bwakugulirira bwakukola ki okubaawo vaawo mpitewo akatalina kubeerawo vaawo mpitewo ke kalulu akataliimu democracy nti Magala ayimiridde ewuwe Ssekamata yayimiridde ewuwe n'agamba nonze gundi I appointed naye akalulu kalina okubeeramu vaawo mpitewo okkiriza obagaana oba oyagala oba toyagala olaba ne balonda musika ewammwe nga bannyoko bana be balonda bonna bamaama omu ne taata omu nga bagenda kulonda ku baganda baabwe babiri era wabeerawo vaawo mpitewo okujjako nga taata ye yayimirira n'awandiika ekiwandiiko ki naye bwe kitabaawo ne bagamba abannyinamu bwe bajja okulonda ajja kubawo vaawo mpitewo naye ekikulu nti vaawo mpitewo mukutte mutya mubikutte mutya at the end of the day ne mujja ne results ennungi kino singa kibeerawo bakkirizo kibeeramu oza gavumenti osobola kukozesa mwagaanya ogwo kati newamba oludda oluvuganya nga tetukyalina sse mu paalamenti singa tugamba nti notwapointinge abantu bajje bavuganye tubakubeko akalulu no gavumenti osobola kukozesa influence yaayo nesobola kubeera mu paalamenti ojja buli omu ajja nebyeyandiyagadde bibeere mu tteeka eryo kati gwe nze kyendaba ekiba kisaanidde okukolebwa nti katugeze oludda oluvuganya ekibiina ekisinga ababaka bangi mu paalamenti ne kijja ne proposals zaakyo mu tteeka lino nze noza kyandibadde kibeera beta ekyo kibeera kikulu nnyo okusinga okudda ebbali okwogera ebbali ogamba kino ne kino kiba kibaleese nti yes tukoze tutya okuteekamu proposals zaffe mu tteeka lino okusobola ovaayo netteeka eddungi erisobola okwambala ffe ffenna bannayuganda bangi bavuddeyo ne bambalira omubaka si bangi bannayuganda bangi bamuwagira bangi bamuwakanya kiri 50-50 nga balowooza nti kano si ke kaseera okubeera nga Richard Ssebamala akaseera katuufu kabadde atembeeta ensonga eno buli kaseera agiwa obudde anti kati bannayuganda bamanyi paalamenti nga bannayuganda bakakyusa obukulembeze kituufu tebannakkiriza nti bawangulwa bangi ng'omubaka ali ku ludda oluvuganya agamba nti oli nabo nange nzikiriza nti okiriza nti ki ekyo kakyesigali okiriza nti si kyekiseera si kyeŋŋambye nzikiriza nti abantu bangi balina obulumi ku mitima bangi ebyava mu kalulu si bye baali basuubira which is true naye paalamenti buli webeetandika etandika bwe buno obudde obukolebwamu enkyukakyuka mu bintu ebyenjawulo omubeera okulonda basipiika okulonda abakulira obukiiko okulonda lead of opposition so bwe budde obw'okukyusizaamu n'amateeka agagifuga bwe gaba nga waliwo ekyetaagisizaamu okukyusibwamu kati gwe bw'onaalinda mu myaka 3 eno okireete kijja kuba tekikola makulu olina kikola kati paalamenti ababaka bano be bayisa amateeka era abantu balina essuubi mu babaka be balonda ab'oludda oluvuganya mu paalamenti naye tulaba amateeka mangi ageetaaga okukola ki okukolebwako omuli age limit yagibwawo term limit negibwawo kati obudde buno gw'olowooza Richard Ssebamala bw'ovaayo n'ogamba nti nno nze kandeete tukole nongoosereza ku ludda oluvuganya tweggyeko oba tulonde tukuba akalulu ku loopu agenda otukulembera mu paalamenti naye nga n'akalulu kwosaba wano mu Uganda otuyingira mu nsonga z'akalulu ebivaamu birala golowooza ku mateeka gonna omubaka ge yandibadde asaba okukolebwamu ennongoosereza no yandibadde etteeka erisookerwako wano waliwo omubaka waawo yani
wano wano tuli mu Lubaga Abubeka Kawalya yali alese ekiteeso kyonna nti oba ku bannakampala bakiki oba ku bantu ba Lubaga North kaakati ekyo olina kibuuza mubaka wo ulira oli yalondebwa abantu Richard yayingira mu parliament ku kaadi yaki y'oludda oluvuganya olutawagira gavumenti kitegeeza buli kyonna kyaleeta mu parliament tukiriza tugaane bannayuganda essuubi lyonna balina mu bantu abali ku ludda oluvuganya era parliament omubaka yenna ali bannayuganda abalina endowooza yo nga ggwe gwe kennyini ogambye naawe tokkiriza nti ki oba okkiriza nti bannayuganda balina obulumi sebamala wayimirira ku fulo ya parliament n'ayogera anti onganya okwo soko owulirize wayimirira ku fulo ya parliament n'ayogera omuntu atawagira Mwai Museveni oba NRM abeera representingiddwa owulira kati obudde buno eno bw'ogamba nti nno tulonze rope Yes ava mu kibiina kya NUP gwe kyogamba nti waliwo kola ki kyekubiira naye avudde ku ludda lw'abantu owulira bw'otugamba nti tugende tudde mu kalulu nga Mwai Museveni alina chance yonna efacilitating omuntu yenna candidate najja tubalaba bulijjo bayingira ku kaadi ya NUP nga batwala akagabo enkya nabeera waki wa NRM singa omuntu oyo etteeka likyuka Richard nga yayiwomyemu omutwe tugeze tulonze oba Richard naye Richard amaanyi gonna gakozeseddwa okujja ku fula eyo galimu ki facilitation okuva kuki mu pati eri muki mu buyinza ku fula ya parliament anaayimirira n'ayogera ensonga z'abantu kaakati abantu kye batya ekyo tulowoozeeko nga abagunjufuko akalulu Mwami Museveni gwe musinga okutya oba abantu gwe batya osuubira talina capacity ereeta buli mubaka gwayagala mu buli kifo agirina gwosuubira nti talina ebibiina byonna ebyobufuzi ebiri wano tasobola be infiltrating at all levels tewali kyatasobola kati bw'aba bwe baba nga teyabaleeta ku parliament golowooza lwaki tebasobola kwekolamu bwe baba nga bava eno ne bamubypassinga ne babypassinga wali ne basobola okuyitawo mu ebyo byonna tumusuubira nti alina capacity alina center alina security alina everything naye ne basobola okuyitawo abaayitawo ng'osuubira wali tebasobola kwekolamu mulimu ne balonda bulungi omukulembeze omu waabwe nze nzikiriza lwaki abantu tebeerondera mukulembeze waabwe kirina buzibu ki nzikiriza nti ababaka bali bameka anamu ababaka bali abaki ababaka abali ab'ekibiina ekisinga obunene bali ana mu mwenda then bw'ogattako ne bano ndowooza balinga mu 7 kaakati ababaka abo bonna gwolowooza gwasingako percentage osobola okulemererwa okulonda okujjako naye nga ababaka bo bewaleeta tobeesiga olwedde olina pahandi bw'osalawo okulonda oli ne baba yagadde okulonda kitegeeza olina pahandi okola ki kujjako nga naawe ababaka oba ng'ekifo kino kya buntu nti ono yalina okubeerawo NUP terina buzibu NUP kibiina kirungi nnyo naye enze ensonga y'okulonda nze ndaba nga ebe ejjeyo ekinyusi kya demokrasiya bwe tuba nga tukkiririza mu demokrasiya kituufu ekintu ekyo nange bwe nkiraba naye okusinziira tosobola kukolera demokrasiya mu gavumenti etalina demokrasi already tuli mu demokrasi olutalo lw'okulwanirira demokrasi terukomanga ne mu America olwaleero gye tusuubira nti obo baatuuka ddala mu demokrasi bakyalwana Trump yazze nga ye tabitegeera yagala bintu bya kivandulo olutalo lw'okulwanirira demokrasi terukoma
Erwalero kubanga tulina ebina byofuze ebyenjawulo. It was a step taken by those people who were around by then. Bebasawo ne bagamba twagala kino. Government ene yabalwanyi mu kintu kino gitwagala bamwami Semwogerera abo. Mutuleke tuzanye ebyofuzi byaffe nga tuli mu party ez'enjawulo. Nekikirizibwa. It was a step taken. Okay, kino kikugamba olwaleero. Abamu bayinza kirabanga ekitali kirungi. But in future, omanyi wano mu Uganda, amasanyalaze gano olaba ke tweyagalira. Hamu Mukasa ne banne bakyalako Bungereza ne balaba amasanyalaze. Mukasa yali Mukasa yali ani. Na ye n'agamba mu bintu byonna byenyina okujja Bungereza eno. Munzikirize mutwala amasanyalaze waffe. We yajja abantu bamuvuma. Ne bagamba laba omusiru ono oleero tya amasanyalaze tugenda gagasaako ki. Naye ye yali alengeredde wala. Nti ekintu nga kino kiseega. So ebintu ebirungi oluusi abantu balwawo bitegeera. Babitegeera wayise obudde nagamba omuntu ono ate oba okola ebintu ebyomugaso osuubirayo waliyo n'abantu abali eyo nga si be bali genuine mu position ya Uganda. Naye nga bo okwefuula kwe mulimu kwe balya. Kati waliwo akasajja kabeeraawo oba kakola mu kesisi kabeera ndowooza Kasubi okasanga koogera ebintu simanya kakubika amasimu ku radio okasanga koogera ebintu simanyize kaitani kaine ngeje koogera oba olulimi lw'abaaki kasajja kasiraamu naye kalya n'embizzi ate nga kasiraamu. Nze mpe essuubi ensonga eyo ntuufu. Omubaka nga bw'aginnyonnyola kituufu bw'akyogerako bw'oti olabanga kituufu naye mu mutima n'osigala ng'owakana. Si wakana ekimpakanya sisitimu eri mu paalamenti. Sisitimu si ababaka bonna abali mu paalamenti simwe bayita abali ku oluvuganya bayita okola ki sisitimu gye tutambula balondebwa bbali eno naye batuuka ali mu paalamenti omuzannyo gw'omu paalamenti nagwo mulala ate ogwo mwangu nnyo abantu kye batya bwe kyogamba nti nno Nuupu tugeze ina ababaka 5 owulira nti bano abasigadde ebinera DPFDC kiki balina ababaka 3 ababaka 8 nti bagenda okuba ki akalulu bokka akalulu bwekkiriza gaana mu ababaka 3 mugenda kwetayo candidate ogwo omu ne Nuupu eteyo candidate ogwo abasobola bakasobola okujja abenjawulo yes nchakwa examples naye mu babaka abo ababiri abazze ono gwe muleese okuva mu bino ebiina bineeno nga bamwitandya nabo era gavumenti erina okukozesa all means zonna okulabanga ababaka baneeno tuze tubiraba enkya neggulo nti bane twafunye nalabye sente zaze kusimya nga sitegedde tuli muggula kalulu kuba gavumenti yeetaaga bwe mbeera nonze kakande kakande tagenda kuntawanya ku fulo ya paalamenti ng'obudde buneeno excuse me Ssennyonyi Honorable Mpuuga we baali Balupu be tulabyeko ayimirira ku fulo ya paalamenti neekola ki nandi bamutomeza butomezi kankubuulire so teriyo muntu asobola kubeera leader of opposition ekifo ekyo natakikozesa byekirina kukola lwaki kuba ekifo ekyo kikuteeka ku level y'okubuuka eddaala kibanga nti omwana asomye okuva mu S1 otuuka mu senior 6 alina okugenda owekitiibwa bye yakolerako ku derasti byamutuusaawo owekitiibwa bye yakolerako siyinza byogerera nnyo byamutuusaawa naye nga bye yakolerako ensi yonna ekimanyi era naye avaayo n'agamba byali muki mu mateeka mu buwandiike akasente ke nnafuna kakola ki kayita era mu mateeka naye kamutuusizzaawa kaakati njagala nkubuuze kale tolina osobola kugarantinga kifo ekyo nti katandika kikubako akalulu ng'omulaba ali wali abalaba ekisooka ani yaleeta ekifo ekyo akabeera okumala bbanga ani yaleeta etteeka eryo etteeka eryo lirudde kati we liba nga liruddewo egolowooza
nze ndaba cyane badde ekitufu okukyusa etteeka eryo nga bingi bimaze olongoka mu parliament musooke muzeewo buli kimu ekigenda okuyamba Abannayuganda okufuna enkyukakyuka gye beetaaga. Enkyukakyuka ejja obuyinza bukyuse butya mujjawo egirimiti singa Sibamala yavaayo n'aleeta ekirowoozo ekiteeso kakati ekyo kati nze kyekiri kye nabadde nkugamba nakugambye amateeka mangi ageetaaga okukyusibwa naye tosobola kuŋŋamba nti nno ng'osooke weggyeko katono k'oyina kemusobola okontrolinga bino byagamba nti bibamenya byangu bya solvinga kutuula ne tugamba aboludde oluvuganya bannange. Omanyi leader of opposition bwa engeri gy'akolamu. Leader of opposition atuula ku kibayita parliamentary commission. Lwe lukiiko olufuga parliament. Yes. Era byonna ebiyisibwayo aba bimanya era akkiriziganya nabyo. Okitegedde. Abantu bamanyi okujja wano abazanyirako politics owekyane byonna ebiyisibwayo. Yes. Kubanga abeeramu era akkiriziganya nabyo. Teri kivaayo nga takkiriziganyiza nayo era bw'aba takkiriziganyiza nakyo tekivaayo kujja eno wabweru. Kitegeeza commission tekkiriziganyiza. Gwe buli kyolaba nga kivuddeyo. Bwe bagamba nti olwaleero baspeaker abavaako tugenda bawe emmotoka buli omu ne ba vice president. Kitegeeza leader opposition yataddeko omukono nti yes. Bw'agamba nti no tukibadde kijja kukola so baleme balimbalimba ng'owunzikira ku nsonga eyo ku reality. Nabadde nkugamba nti waliwo abantu abajja ne babuzaabuza abantu abo nga bali beefuula bali nze nsasira abantu b'omuluddo abali ku ludda oluvuganya nti abantu bangi n'abaana abato babatomeza. Waliwo akasajja ke nabadde gamba awo mu kabeera Kasubi eyo ate kakola mu KCC kayera nguudo kakuba n'amasimu ku leediyo sima bakayitaani simanya ekibibi bwekatyo oli kuyisima kwogera tekamanyi na kwogera linnya lyako kasajja kasiramu naye kalya n'embizzi naye abantu ng'abo babi nnyo mu ludda oluvuganya nti bo babeerawo ku handout nti mpaayo akasente njogere kino mpaayo akasente njogere kino nakubira omuntu bw'oba tompadde ssente bwe ziti ngenda kwogera bwe nti gye buvuddeko awo nawulidde kavuma omubaka wa palamenti eyalondebwa abantu nno ffe twakulooba obusajja tubuwa ekitiibwa ng'ako akasajja akakeera ku nguudo z'e Kasubi ako Isima Lubega simanyi naye wambo yagwe mukoona naye si buli muntu akula nti aba n'amagezi neewuunya omusajja omusiraamu gy'ovaayo otegeere nnyo ebintu by'ekikatoliki ekyo kindaga ekifaananyi kiri kye bamwogerako okumanya tekukoma nti gwe oli musiraamu siri musiraamu ebyobusiraamu ebifo ekibuli obe ku muzikiti gwa oli Kampala obitegeera nnyo ebintuukirira okumpi nsobola obitegeera ebikutuukirira okumpi ewa okumpi era tosobola kuvaayo obeeko kyoyogera ku mufuti kubanga tomutegeera nnyo oba ku maseeka yenna nsobola ofuna access etegeerako akasajja ako waliwo saga eyaliko emasaka eyo si saga waliwo embeera eyaliwo eyali enseetinge nga bannabyabufuzi abamu era abakozesa obusajja ng'obwo bakutte ssente baziwadde faaza omu bamugambe yogera bino ne bino ne bino tugenda kuwa obuyambi bambi faaza naye n'akemetterebwa n'ayogera ebitajja mu kitiibwa kye ekyobwa faaza. Kati akasajja ako gye kaava ne kabuukira bye katamanyi naye bwe kanaalaba vidiyo eno kajje nkawe information entuufu kaleme kusamwasamwa nsonga kyezo zeyayogerako ezo tojja ng'ozunza omutwe gulinga ekibokisi oyogere ku buli kimu nsonga kyezo ajja kujja bw'anaamala okujja bw'anaakunoonyaako mugamba noonye
more information ku bintu byayogera sinza namuwa budde nnyo okumunnyonnyolako naye yetereze tazungazunga nnyo yerabisa. Okay, yo nga tuvuddeyo omubaka era nalabye simanyi mubaka era abantu kyebeebuuza nange kyeneebuuza obudde buneeno ali mu nnyumba ye kati ali mu gifeffeta agamba mutuwe accountability nyumba ki oludda oluvuganya ng'omubaka kyekimu ku byalina okukola era bw'ovaayo n'omukuba n'omunyiigira ng'akugamba kubanga sente ezo nezijja mu ludda oluvuganya ababaka bonna balinako omukono. Bubaka ki bwowa abantu abali eyo abatanategeera mubaka kikyaliko abantu abatanategeera omubaka oba batanategeera ensonga eno nsaba bagiwa obudde ebintu tubikwate n'obwegendereza tetupapira nsonga tutuzeeko enneenye omuntu bw'aleeta ekintu teweetaaga muyumbese wakola kisoko gambe ono omuntu kyayogera kituufu si kituufu bantu baleme okubuzaabuzibwa n'okugibwa ku mulamwa ne buno obusajja nga akasajja k'ekasubi bwe bulimba abaana nti tokolagana n'ono naye bo nga bukolagana nabo ne bulimba abaana nti ono ali mu nti ndi mu opposition naye isima yakubeeredde kiye ne bulimba abaana nti ono ali mu opposition kumbe nti ndi mu opposition nnyo ndi nammwe ate nga tekaliiyo obe ogamba oli mu opposition nnyo era ovuma buli gw'osanze naye gwe okola mu KCCA toli kansala nti abantu bakulonda oli bali presenting ku lukiiko lwa KCCA tewasoma nti olina ebitabo bingi nnyo nti bye byakutwaza okole mu KCCA akolayo nga muntu wa bulijjo oliawo gwe bantu bameka ababulijjo abakulayo mbulirayo abaana bangi 7 years ina abantu anti ulira baana bameka abageto abaana abali e Kawempe abali e Kasubi abali e Makinde abageto abali mu haso abali mu struggle gye tulimu abakola mu KCCA obwo obusajja bussa abaana b'abantu bwe bugenda ne bulimba ebitongole ebyokwerinda ne kagamba ekashiwali abaana bwe bati ne bwe bati bategeka kukola kino naye nga tekiriyo bonga bunoonya byakulya oli anoonye kyakulya n'okasanga nga kali n'omukulu gundi n'okasanga kali n'ono bo buliwo bulinga bwolaba enkwa buli kiseera kunoonya musaayi ko kakozesa advantage y'abaana n'owesanga bakutta abaana ekasubi security erowooza abaana beekyanga balina bye bagenda okukola kumba akasajja ngako kekagenze ne kaloopa ebyekisiru nti omwana abaana b'ekasubi bateekateeka kukola kino olaba bantu kujja kubayola mu drone ti mulaba abantu nga 2 kumbe obusajja ng'obwo obutalina kyakkola bunoonye bukaddiidde mu Kampala nga tebulina kyakkola webukwata olw'okuba tebukyalina amaanyi gakola ne bugenda busabe sente mu byebwekwerira ndabula era nsaba abaana bonna mwewala obusajja ng'obwo tebulina gye bubatwala bugezaako balimba bubateeke mu katukaabo bubusobola okufunamu sebo gwe kasajja gwe nkwegayiridde va ku bannayuganda gwe osiiba ovuma abantu wano naye gwe atakwatibwako gwani osiiba ovuma abantu buli ovuma jeno gundi jenaani gwe tebakwata buli kimu gwakimanyi naye omwana asiika chapati nga talina ne gwavumye wesanga bamuyodde bamututte bamugye ekasonero okuba yawagidde nubo oba yawanise buwanisi mukono naye nga osiiba abo beetooloolamu n'obakwasa abaana b'abaana musiza abaana b'abantu mubaleke abaana b'abantu muleke kwefuula genda eri nga tumaliriza ku nsonga omubaka ku nsonga gyali kububaka kiboyinza omuwaayo nga tusiibula omubaka bayiti musajja mugumu era ekyobugumu tebakimugira tatya gaali ate oli ali solid wabula webaza okukola omulimu ogwamuteekesa mu palamenti ekisingira ddala obukulu accountability
accountability omubaka olina okubanja accountability kubanga omubaka togenda kukola nguudo bikine wakubadde yazikola namwewunye ye Bukoto nga akolera abantu nguudo biki oluguudo lwe yakola lwe nawulidde naye accountability kintu kikulu nnyo kuba bw'otagibanje ate ne ssente ezigenda okukola oluguudo lwo tojja zifuna abantu bagenda zegabanya bana batano osanga olinga avuga ogumoroga gukomeeri abadde avuga ka corona myaka 5 emyaka egiddako avuga ogumoroga kola nga ze ssente zamu so omubaka kyakola kati ssaawa zino okubanja abamukwatako muleeta accountability ya ssente ze mubadde muyanga mugamba muzifuna ku lwaludde oluvuganya yakoze musango ki abanja kike abanja mugabo gwe era ze sibulinako buzibu sibulinako buzibu mwebale nnyo mwabizi wamala webale kubabanja baziseseme buli alina ze yalya aziteeke ku mmeeza. Okay, program bwetyo bwebadde mubeere bulungi tunaddamu olundi mweraba.